kubanga yenjiri ebintu birina wano bisajja kutuuka nga tulina wetubiteeka. Abali Ukraine baite bamanyi nti bayinza okusaasaana, abali Gaza baite bamanyi nti biyinza okuba bityo, Abaisirairi n'olwekyo wetwali tutalina omukisa okuweereza ebintu engoye bikola omulimu gwa Katonda. Walityo nina beebaza kubanga mwaweereza ebintu ebirungi. Nzijukira nga tubipaakinga wano tubitwala ngo birungi nnyo bedikapu empya, amakyuka mapya, engoye ekoti gye nalwala lya bbera ng'omwana agyambadde n'ensanyuka. Twegamba tusale amagezi okuma tuwayo ebintu. Tetusobola kuwulira bulungi wano, enjiri ya wano nsibuzibu. Naye that's the only way you can preach. Tulozeti zaffe zijjudde ebintu tetulina bituteeka. Twakitazikinga ebintu oba tubizeeyo bwe twafiirwa omukisa gwa Ukraine. Ne tuba tukize mu Silivasi nakina tuddeyo bitya. Tulina kwekamba tubiweereze eka kubanga batulomereza Mukama awulira omukisa abawaayo. Manyi kitugenda kukomaawo, tugenda kwongera okuweereza. Okuweereza kiyinza okuba expensive naye ssente ziyitawo ne zigenda. Naye tusenga obukulu Mukama wonna omukisa. Kale katusabe. Ayi Katonda waffe omwagalwa, tukwebaza webalina okutukuuma, webala ebintu byetukoledde, webwenye ekitiibwa tutenderezebwe ennaku zonna. Mukama nsonyiwa obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Ndi wano mu maaso go Mukama nga ngenda kwogerera abantu naye nga sisobola. Naye awali amaanyi go Mukama gwe neesiga, mpa amaanyi nsobole okwogera ebituufu. Omwoyo Omutukuvu abeerewo atukozese ayogere gye tuli mu bigambo ebitonotono byengenda okwogera. Ennaku lwakusaba nsi yonna, tusaba otuwulire okusaba kuno kutunaasaba era otuzzeemu amaanyi. Longoosa ebirowoozo byafaayo Mukama ebyenkubula. Abaana baffe bali wano bazzeemu amaanyi olw'amagezi ag'enjawulo ag'obwa Katonda. Webale Mukama kubanga oyinza byonna kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Baba musinga asenso okukulaba. Ntudde okulabako. Nabadde nteekateeka obubaka buno nasabye Katonda. Era nampota okugamba nti okusaba n'okukola omulimu gwa Katonda. Njagala nnyo okusaba kubanga mmanyi kyekinyimirizaawo. Namala emyaka mingi wano ng'abantu bano tebaliyo, naye buli miniti yonna nabanga nsaba. Buli miniti yonna n'ekiro nga nzuukuka naye bakakitonde naye nga nsoola Katonda. Mmanyi nti okusaba kulimu amaanyi. Era bwe mbuulira ntera nnyo okkoona ku kusaba kubanga mmanyi kyekiyimirizaawo naye si kyekyamuwanguza ku musaalaba. Singa yasaba oba olyawo sitaani yamuwangudde. Waliwo amaanyi amapya gatuwaanyisa ge tutalaba. Ate omulabe agatukweka ne tubeera awo naye nga weegali. Omutwe gwe gugamba nti okusaba n'okukola omulimu gwa Katonda evangelism. Omulimu gwa Katonda gukolebwa awali amaanyi ag'okusaba. Kasaba tabaawo ne bumukola mutya tekisoboka. Twali tuweza bokisi ezo zaali mu ddiiro ne bayita bonna abaaliwo n'omusajja yazinona ne tuzikwatako tugenda tunga Mukama. Ebokisi zino tuzitwala zigenda kukola omulimu gwa Katonda zituuse zireme kubula zikole omulimu gwa Katonda. Manyi nti essala ze twawaayo on behalf of the Uganda Church zakola zatuuka era nezikola omulimu gwa Katonda. N'olwekyo omulimu gwa Katonda gukolebwa na kusaba. Tuyinza kuteekateeka wano tukole omulimu gwa Katonda awatali kusaba tekisoboka. Tekisoboka kubanga waliwo amaanyi amalala agatuwanirira okukola omulimu gwa Katonda. Waliwo olunyiri lwaffe lwasomeddwa Matayo 9:38. Njagala tusomere. Simanyi oba nala tusomera amangu. Matayo 9:38. Mpaka tuweze kufa kunyiri okumuka wagguluko. Soma kuva waggulu. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti Yesu ebyokukungula bye bingi naye abakozi
n'abakozi be batono. Agamba nti Yesu n'ayitaayita mu bibuga byonna n'embuga zonna ng'ayigiriza ku makuŋŋaaniro gaabwe, ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka, ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna. Naye bwe yalaba ebibiina n'abisaasira, kubanga baali bakooye nnyo nga basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti eby'okukungula bye bingi naye abakozi be batono. Kale musabe omwami w'ebyokukungula asindike abakozi mu byokukungula bye. Yesu bw'atyo yagamba ng'ali mu kibuga ng'agenda ayitaayita, yatuuka amakuŋŋaaniro, yabuulira, yawonya abalwadde, era naye n'alaba ekibiina n'abisaasira. Yesu yabasaasira naye n'abagamba nti abakunguzi tebaliiwo, ebikungulwa we biri, n'abakunguzi tebaliiwo. Era yatugamba olwaliro Yesu waali awonya, bw'atyo yagamba abayigirizwa be. Naye yaga nti basabe omukulu w'abakunguzi, omukulu w'amakungula asindika abantu bakungula. Tulina okukungula ensi. Tujika kiseera kitono muze waliwo ebiseera ebimulengenda netwogera ekirakatakati abantu twakolanga nabamu musumba bazaalawa musumba sirikaawa abantu bana twakola amalungu tebaliiwo, bonna baafa, bakola omulimu gwabwe. Nefe Mukama Kristo atukoze eki ekiseera kiriwo kitono, tulina okukola obukunguzi. Oyinza okuba nga gwe bubeera wano ng'obagamba ku by'okubuulira gati nga biri wala, nga bagamba obulamu obutaggwawo obumu buli wano olwotabuloti oba buli baawo oba tebulibaawo. Naye nga ekikulu kiri nti obulamu obutaggwawo genda kubaawo, kobengo oyagala kuba. Naye nga tonnakifuna mu bulamu bwo, saa Mukama atuyambe tufutuko okukungula tekiri ize, naye Katonda bw'akibaamu tusobola okukikola. Tulina abantu bebeera nabo ku mirimu, tuli mu mboozi endala tutubeera ebiba tunyumya nebyozi nebinkulanya ati tulina okwogera ekigambo njogere ki bwanambuza ekibuuzo waawo bagamba eno bijja okukola omulimu gwa Katonda kwe kutegeeza abantu ne bategeera Katonda mu bujjuvu, ate n'abalala abavudde mu kkanisa okubakomyawo. Oyinza okubanga obamanyi obanga tobamanyi, tekyetagisa kubamanya. Abantu bana batwala engoye babulidde nnyo, abamu babatizibwa ekwakiti kuba tobamanyi, tomanya ejja kwamala lugoyugu naye bagenda okumulokola. Oyinza okubanga obamanyi obamanyi. Tumanyi nti okusaba kwe kusobola kwokka okuwangula emyoyo. Bwayinza ogakifange nembuliraga naye okusaba kwe kusobola kwokka okuwangula emyoyo. Okusaba kulinga okusoomuka. Bw'oba tossa oba ofudde, bw'oba tosaba oba oli mufu mu mwoyo. Omuntu bw'atasabira mulimu, omulimu ogwo okuwangula emyoyo egibuze, n'oyogera bwogezi oyisi netwekubagiza omwana wangabuze omwana wantegajja, tekisobola kumala. Kyoba okola kyokka kukola ki? Kusaba. Kubanga kulimu amaanyi ag'enjawulo agasobola okuwangula. Era twetaaga okusabira bannaffe abatatadda mu kkanisa. Waliwo amaanyi amabi agabatwala. Abantu abo bonna temulowooza nti baagala kutegeera mazima. Bwe Katonda yakujjayo kujja n'ojja n'ogategeera. Nze nzuukira edda kiro nnyo ekyogera nga ndikati bakola nti college gaali katono naye nga kagera mu kyako kasanga netukamugamba museresere balina olugezigezi balowooza bebokka balina amazima. Musumazireko oyo nga zze okukola week of prayer netukamakabaakapanga kakana musomasibanalokagaba tenda pikipiki eyo anali tonakola sabiti nga osanye nga lwetukuvu ndimuwadde netugala tipikipiki tumaze okugitukola ki okugitwala netugala twetakula bayibuli ne tusimanya okuzimanya twepanka naye nebitubula naye ekintu kyajja omulundi kunekinti
nali ntula mabega mu chapel nezija netula mu maaso kyajja omulundi olwo bikubiddwa omwoyo wa Katonda abantu basaba eri basaba omwoyo omutukuvu omusumba gwayogera ajja kugwe otegere ekigambo ekyo kyobola twetaaga okusabira abantu bonna twetaaga okubasabira okusaba okusobola okukola omuntu wa Katonda ne kuleeta abantu ebyobulamu obutaggwaawo okusaba kuleeta obulamu mu bantu obujja ne beetaaga obulamu obwa Katonda teyayagala kuba mu bulamu bwa musimu Yesu kyekyamuleka kale bafa abakkiriza tuteekwa okunyiikira mu kusaba okusaba kugendera wamu n'okubuulira okusaba kwetaaga okufuna obulamu obujja nkakasa nti abakristaayo ennaku zino beebuuza nti okusaba nga tusaba era babuuza ate olusikubwawo okukola olusikuje kuba kubwawo naye nga kukola Setaani agenda n'abuzaabuza abantu abuzaabuza n'abagayaaza nemudda mu bugwenavu nemudda mu kunyumya emboozi oli bayogerako okusaba olusibaaabamu batumako nerinnya nti okusaba kubanga nkogerako nnyo ate bakanisa nabagayaala abamu bagamba ddala naye okusaba kukola naye kulwawo naye kukola atujjako Setaani atujjako okutegeera okw'amazima okusaba kwekulira nti kulina ekiso nnene nnyo ddala nti kuwangula emyoyo oba kukomyawo ababawambiddwa okuva mu kkanisa Setaani awamba n'akuwambira ddala n'awamba abaana oyinza okubalwa naye ng'oli muwambe kasita oba nga toyagala kusaba oba muwambe kubanga Yesu kyekyamuwanguza bw'obeerawo otya mu nsi nga tosaba Katonda Yesu oba yasaba lwaki tosaba ogenda okuwangula emyoyo twetaaga okusaba ye Setaani amanyi nti bano Setaani amanyi nti waliwo abalimu akamunyeenya nti bamanyi okusaba nti kukola era bamanyi nti kuleeta abantu ababuze eri Katonda kaakati n'ababuzaabuza nabo era kyebakola kwe kubivaako muba mugenda okusaba nga bateekawo emboozi muba mugenda okusaba ng'otwo tubakwata waliwo endala eddala bafuluuta mu kusaba olina kuluta naye ng'ayagala mujjukira abayigirizwa Yesu yabaga nti musabe naye bantu bakola ki bali okwebaka waliwo amaanyi amalala agabeebasa waliwo amaanyi amalala agabagayaaza waliwo amaanyi amalala agaleetawo ekintu awo temujja kusaba nebagenda n'abalondamu nagati mutemujja kusaba ate n'abasabi nabo n'abataliko gateekamu amalala kwegamba abuzaabuza n'akwata ku myoyo tulina okubuulira ekigambo kya Katonda bwetusaba Mukama atuwa omwoyo omutukuvu agamba mu Akisi bikolola musulemulala timuli weebwa amaanyi omwoyo omutukuvu alimala okujja kumumwe yatusuubiza omwoyo omutukuvu ntiddemu omubeezi omulala oyo alibayigiriza byonna alibajjukiza byonna naye we are lacking the Holy Spirit omwoyo omutukuvu tetumulina n'akamu tulina okumusaba kaakati asumagiza Setaani asumagiza era amanyi waliwo nawana abasumagira naye nga tebaagala ogenda okumuza engujje olyamukolakukkoyo akusumagira ndeke n'afuulirira wano napolisi agenda n'asumagiriza wali asumagiza kaakati bano abo kaakati abamu ne bakuluukamu mangu nti jjuta etuuse tusabayo obugambo bubiri short prayer bubiri jjuta etuuse nakwata emmotoka n'agenda okukola budakiika bubiri kaakati asumagiza n'aleeta obugayaavu bannange tuddaabiriza abantu abali teyayagala kuba bweru tuyinza okuba olusi nga tunena abantu kulira tugasaba naye nga tewaliyayagala what we have to do is to pray for them oba omuntu yagana atya to pray for them kati example abaana ng'olina omulwadde nga mulwadde ddala
ne bakugamba nti omulwadde oyo mutwale mu ddwaliro n'agamba alabe dokita nga mulwadde kakati n'ogamba nti muleka afiire awo oba olina obuvunanyizibwa. Tumanyi nga Yesu dokita mulamu gyasobola okuddabula abantu bano by'omwoyo netuganya okubatwala yewa Yesu netubeerawo netutukula netugana okukola omuntu wa Katonda ng'enkya tojja kubaawo wano tugende tusituke tula omuntu wa Katonda. Abamu bagamba nti nze w'omusawo nkyayo sijja kugenda bajja kupeerayo ne tiketi omanyire bosi nekibosetamaga batiketi sijja kugenda tiketi bajja jimba kasita akyatambula tunamutwala ng'ayidde omulwaddewo kakati wafiirawo omulamu ne bamuziika nga bw'okyali awo kyawoza bwetyo otugamba abantu nga tubatusiza ku mwaka naffe omulabe kwati bwatukola atugaanira ddala nti togendayo okumutegeeza olonda mu kipakati ngaze wali mujamagambeti wali nenatibadde notegeezaako wano naye wanambuzayo akantu ogira oleka ndirandeka ola bwambuzaabuza kakati yesade nabadde muteeka samuyene kubulimu omutanda jja nabuza saala okolaki nti nteeka samuyene kubuulira naye gyendi nanga nti ogenda kubuulira era nadde nasamuyene nayeteekateeka nanga nti wabadde oli mutuufu olonyongerayo yabadde akutaaka samuke ngaafuluma bwenadda olonyongerayo akagamba kotekakudeka kudde omutwe naye nti kakati ejja kudda ntandikirawo kakati omulaba ayinza okumubuzabuza nti ogira omulekaawo kubanga otidde agamba nti nabuulirayo tojaokati kakati nabuulirayo ki nabazanya bagenda kulunda kusabiri mwalika ebikoleramu mulaba abakyala bagenda ku lumbe awe kubano ne bakola omulimu ne babuulira omukyala omunaga kijjakujjawa kwegababa ekintu kyajja omwoyo mutukuvu najja mukama waffe yatugana ejja kutuwa ebyokwogera era ne babuulira sibirika ani yabuulira sibirika mama nalwoga nabuulira abantu bali eyo tebamanyi mazima nga nebwebatumanyi sabiti esabiti nga tomanyi bagenda kusabira basinda bulungi because they don't know that we need to tell them abavubuka mukuŋŋaana ne bannamwe ne mukola nebulyawo mugende n'obutabo bwammwe mubugabire awo mugende n'ekigambo kyammwe mukibaawo mujja kuba mukozi omulimu gwakwe mwemusige musizi Katonda ye yamanyi nsaba Mukama atuyambe kakati abo bayamu ale yali kakati omwaliza okugamba kyakakati yali atuula wano ye yaviiramu ki mu kanisa anti abatulina nnyo entondo mumuleke banjagala alidda waawo kyetulina okukola kwekola ki kwe kubasabira mulete amayinja tugasabire Katonda alina byakola waliwo kutabakamu kenasoma era kenasomaka ebiseera ebyo abasaba ku makya benabuulirako omukyala yagenda sikalina wano omukyala yagenda ngaera bakola omulimu gwa Katonda n'awandiika amannya ku kyalo yatandika kubatamiivu n'agakuwandiika gonna n'agenda n'agasabira ne batuuka okukola omulimu era bonna bwe bajja bwe bati bonna amanya amanya gamukaaga era bonna bategeera Katonda nabasabira ne babatiza teyababuulira kwenge naye yabasabira Mukama baleete tusabire abantu baffe bali mu kunoonyereza bali mu buzibu bwebbali abamu bavudde mu kanisa abaana baffe bagenze twaggwamu maanyi obubana naye ebbibi lino likola tusabe Katonda Mukama yatugamba tubasabire oyinza okuba nekyokulya tubimanyi bulungi tesobola nisa kutomanyinyonyola naye okwata erinnya ogambe Katonda Mukama erinnya lino likuleetedde nze kamakulire bakali wamugenda okubatiza bannasaka naleeta amanya nagenda Framingham Pastor Mwelabidde yali badde nakola week of prayer nagenda nga munaku revival week naye ekintu kyasembya yagamba nti kasata obulidde mu muntu nebwoliwo oyagala nnyo omuze okufa obukwe bikomye agenda mukuzikirira yasomesa nagenda agenda kuzikirira
agenda kuzikira togenda muddayo balaba nandowooza nnyo naye nga tuli mama wange taata bwemaze emyaka emingi nga siraba no nina okukolawo ekyejjawulo netandika okubasabira netandika okuteeka sente netwala abantu ababuliza waka kwaya waka ne babuulira naye ngeno nsiiba kansaba naye bategeera mazima okubasabira okusaba kukola Katonda ateekawo empenda abantu babatukako oyinza okubaira sengawo yagaana dda nze mamange yali yagaana naye twakyewunya okola nga yakkiriza abantu tubasabire tuleme kubanenya tuleme kubati awo benyiri omuntu gende twagenda okuwulira eri wali twagenda yebatuita okuyimba engeri gye baali bayimba abo bonna kandi tuziteekawo tuzisabire basobole okujja mukama ye amanyi kyajja okukola evangelism egenda n'okusaba tegendamu tuyinza okuba tosobola kubuulira newaayo okusaba eri abantu setaani ateekateeka nti abasabi era abantu okulaba kataba w'amaanyi era ayagala okubajjako amaanyi ag'obuwanguzi akola kyonna kyonna abanyikira mu kusaba okubaleetako obuzibu abamalemu amaanyi nolwekyo obanga owulire owaddemu amaanyi ddamu amaanyi tukole omulimu gwa Katonda tuteekateeka okukola omulimu gwa Katonda nga bwe kiri naye tunafuluma tutya okufuna amaanyi omwoyo omutukuvu Mukama waffe yakusuubiza okumutuwa yagamba abayitu muli wabw'amaanyi omwoyo omutukuvu alimala okujja kummwe muli abajjuli b'abange mu Samaliya nawa ne mu Buyudaaya njagala tufulume tugende tukolereza abantu ekigambo kya Katonda okusaba kwa mugaso nnyo naawe kukuwa amaanyi kaakati naawe kennyini agenda okufuluma naawe kukuwa amaanyi era kuwa amaanyi ng'ekkanisa era kikuza obujja bwe tugayalira okusaba bwe n'oba nga toyagala bwe bagamba tossaayo mwoyo bwe bagamba oba wakati tofaayo olusoba ku kompyuta bambi saayo mwoyo fe ababadde wala emyaka emingi abayise mu bizibu ebiryo byokyanga omuliro okusaba kukusobozesa bw'obanga oli mukwanga lino nga tusaba tabbo nnene kubanga ojja kuwambibwa obwongo okusaba kuyamba era kukutula enjegere ezebyo ebiba ebisibye ebitakutuka setaani asiba abantu n'abasibira ddala mu busibe naye bwemusaba bikutuka nodda obujja n'obasabira bonna ne basulunguka kola omulimu gw'okusaba okusaba kuyamba omukristaayo n'abeera omugumu mu Mukama waffe obuzibu bubaawo ne Katonda amusunula Katonda atwagala nnyo era n'atuwa omwana we Yesu Kristo yasaba era n'awangula yatonda mu kifaananyi kye Katonda era n'ateeka Adamu ne Eva mu lusuku ne bawangula n'akamu bekiriranya ne bawangulwa Katonda yakisanyukira nnyo naye era mu mbeera eyo teyatwerabira n'atuleetera Yesu Kristo n'afa ku musaalaba era n'ajja n'atusomesa ebyo n'ebyetaagisa kyokka naye yakemebwa naye era yasabanga mu ddungu era n'awangula Setaani yayinza omukema gwe bw'onooba tosobodde kusaba onoowangula otya onoogenda otya eri n'okulira omuntu atugamba nti tugende tukola omulimu gwa Katonda naye tulembeze okusaba ajja tujjako ebintu ebitali birungi tuyinza okuba tuyingidde tukola ebitali birungi oyinza okuba eri ku mulimu naye nga maneja bw'oyagala oba koobaka bw'oyagala kaonomubulira otuntu ate okwagala okukyama lowooza ku by'omuzaawo otali omutegeeza nti Yesu akomawo oyinza okutya Mukama tuyambe tunyige ebikola ebirungi tusabe Katonda atuwa amaanyi nga tugenda okukola omulimu gwa Katonda waliwo omulimu ogwetaagisa Florida waliwo omulimu ogwetaagisa Florida tubali tubyogeraku wano nti abantu omulimu gwonna gwatwaliddwa kikyogende okuwaana abakadde bajja tubyogeraku wano nga batusaba obuyambi ne bwowadde $10 ne wadde $2 ezo jjajira mwana kabalagala kabalagala osazenwa banya bali bakabalagala wano kumi
nga mulimu bweka mukapakiti kakati esolati nosiwayo nosiwako omuwa wakabalagala oyo nosiwayo nesigenda zirokola abantu bakatonda abaana nabo tubayigirize abaana bafende wano tebayimba enyumba tebazimanyi bannange tubayigirize ensi gyetuli musimyangu tuweyo mukama atuwa omukisa olwaliro nagambye lunaku lwakusaba tusabe kino kyekisa kituli mukizibu nnyo takola mulimu gwa katonda tujja kutuuka okufuluma tuteekateka okufuluma mujuka twafuluma okugaba ebintu obutabo gwe waayo akatabo katonda yamanyi twenyigire mu kuteeka ebitabo mu motoka zaffe tugende tugule ebitabo tubiteeke mu motoka zaffe abantu tubawe nakola n'omukyalo omukiiti yenga motoka yogwa mu bitabo ekitabo kitwalidde manye naneja saala ekitabo kitwalidde manye kakimuwadde mulayo gwatunula ajja kitwala ajja kukitwala mulayo gwatunula twalibasa bisiteeka tulabiri emotoka gide ajja kitwala yegaluka nga akibikula nga akiteeka mu nsawo twakitukola bwekityo ekkanisa etakola mulimu tekula abavubuka makubira omulanga tusituka tusabe gyetujja okusobola tusabire bannaffe tetubanenya naye tubasabire tukole omulimu gwa katonda olwa bannaffe abatekyajja olwa famire zitakyajja eziri mu kugezebwa okw'amaanyi naye tubasabire kuba katonda awulira okusaba manyi nga tulina ebizibu naye katonda afaayo saba mukama tuwa omukisa katukola omulimu gwa katonda nga tweteekateeka nawe katonda kyalikubalira olina munyenyezi oliwawo ntidere nalibuddeko ku muntu nemutuusa ogenda kugirabirawo essuti gyewawaayo enunjanyo gy'obaolondamu giweeyo oba gomesa enunjanyo gy'obaowalayo giweeyo nga tugenda okutandika okuŋŋaanya ebintu tugenda okuddamu omuzizi ogwokubiri okuŋŋaanya ebintu waayo ebintu tudda bitransportinga bigende ate mukama ajja kuwa ebirala bayimba obuyimba luno olwolimba lwebayimba olubaddeko okikola ki badde kugiriza ebigambo byabwe kola egijje naye ajja kukola ki naye ajja kukola egijjo ejje gikole kaakati bwonaba tumukoledde olwaki oyagala okuwa kakyoyagala kukola nsaba mukama atuwa omukisa atuwa amaanyi atuzzeemu omwoyo omutukuvu tumusabe atuyambe tukole omulimu gwa katonda naddala eyo tutukolera abantu abamu batwesooka nebajjanga kubuza ekibizo kati ogenda kusaba ku sabiiti ye sabiiti eryetya olusi n'osirika nga tosobola kulinnyonnyola bannanga tulina omukadde w'ekkanisa wano erijjekola mutaseza mukadde w'ekkanisa ddala omukadde w'ekkanisa bwetunagendayo tunafunayo abakyala n'abaami namugamba ye mukadde w'ekkanisa naye temujja kulaba yesu mulooza tunajja nengati mujje tujja kufaaniriza nsaba mukama boba omukisa na positioni yo esobola okuwulira enjiri n'engeri gy'oyambadde esobola okuwulira enjiri yambala bulungi ate bw'oyambala ezibu balaga nti yesu kyayagamba okukola engeri gy'oyambadde engeri gy'otunula engeri gy'osobola okusangamu n'abantu esobola okuwulira enjiri mukama waffe abawa omukisa okusaba kwange munganya mukama waffe yesu agala okwebaza ebigambo ebyo kikulu nnyo okusaba kikulu nnyo kubanga ekisumulula byonna era mukama waffe kyabagamba tusabenga munaasalanga byonna munaagiranga ki ekigenda otuba tetusabye tusobola kufuna n'olwekyo kikulu nnyo ate n'okubuulira enjiri kubanga gwe mulimu ogusinga byonna emirimu gino gyonna gye tukoze nze nkoze emirimu mingi sijja kubabuulira mingi naye omulimu gwensinga okusanyukiramu ennyo gwemba okubuulira enjiri bino byenakolamu ebyesente bikutawaanya obwongo n'abantu n'otawaana nabo n'oyomba nabo naye ogenda okubuulira enjiri ovaayo ng'ogize ki ng'owulira essanyu okusinga bw'obeera wali era omusajja omu yangamba nti obeera mu ofiisi omaneginga ki era nangamba yali mukiga nangamba nti omweyisa bamaneja muli muzi ofiisi you are managing problems abali batudde ku muzi ofiisi when you are a manager you are managing problems songa omulimu omukama waffe gusinga gwonna obulungi gusasula mulimu eddembe mulimu essanyu bane katukole omulimu guno ate tuyinza okukola omulimu gyenjawulo buli wetulabireeko wano kafirimu katwaddeko katono nnyo tuyinza okukola omulimu ogusingawo naawe abantu bangi nnyo
ne bawulira engeri waliwo wetulabye tetwawaayo awo tandika tubuulire engeri ali wazibu nga wegagambye era enzibe lyawo lisinyangu naye ne tugamba tetujja gibuulireka abantu bangi bajakala tubuulira obuulizi tukugamba tujja kusasulira netusasulira n'awulira abantu 100 ne babatizibwa era netubagulira n'entebe bawoba nga tebalinawo batuula netubagulira n'obutebe 10 abatuula ekanisa yatandika kati egenda mu maaso naye mpulira essanyu bwendaba eripoota ebifaananyi katuweweeyo tugenda okukalawo ebigambo ebyo katuyimbe fena tuyimuke oluyimba oli ku namba soredia aliwo katonda beyawadde talanta nabagambye waliwo abantu balina talanta akati mmwe abatalina talanta mutuule abo eyawa talanta bagenda okukozesa talanta yaabwe mwebale nnyo mukama yawa talanta era bayimbe oluyimba olw'enjawulo. Should not perish, but have
you, Jesus, for saving me. You told your Father God, you're coming down for me. You say that I will go to save my child. There's no love that's so great, can't compare to anything. I thank you from the bottom of my heart, you freed my soul. You know your Father God, you're coming down for me. You said that I will go to save my child. There's no love that's so great, can't compare to anything. I thank you from the bottom of my heart, you freed my soul. Thank you, Jesus, for the blood you shed. Thank you, Jesus, you washed me white. Now with confidence I say I'm saved. Thank you, Lord, I've nothing to say, I'm speechless. Thank you, my Jesus. Thank you, Jesus, for the blood you shed. Thank you, Jesus, you wash me white. Now with confidence I say I'm saved. Thank you, Lord, I've nothing to say, I'm speechless. Now with confidence I say I'm saved. Thank you, Lord.